Nkulamusizzaako gwe wenna muna Uganda yakatwegatako mu kaseera kano kennyini. Tukugamba nti mawulire mabi nnyo, tukugamba amawulire si malungi eri muna Uganda yenna, n'abo bonna bana Uganda abagenda maaso n'okubanga bawangalira mu diaspora. Oluvannyuma lwogera maaso n'okubanga tufiirwako ennyo mu Nakatemba amanyikiddwa obulungi nga Asiya, linnya limu nno lyagenda maaso n'okubanga litrendinga oluvannyuma lw'okuba nti yali agenda maaso n'okubanga azanya obuntuntu obujogolijogoli obugenda maaso n'okubanga bunyumira abantu. Nga bw'omanyi otera okwebuzaabuza ku TikTok okwo n'ogenda maaso n'olabayo obuvidiyo obukunyumira. Ono nno yabadde omu ku abo empagiruwaga ababadde bagenze maaso n'okubanga bakwatirira obuvidiyo obwo obubadde bunyuma ennyo, obubadde butrending ennyo, nga busesa abantu ab'enjawulo ng'ogenda maaso n'okubanga onyumirwa. Era ono abadde empagiruwaga abagenze maaso n'okubanga bajjayo omukutu ogwo ogwa TikTok. Njagala ojjukire nti nno TikTok yagenda okutandika, twagenda maaso n'okubanga tulaba abantu ab'enjawulo abagenda maaso n'okubanga ate bagijjayo obanga ebeera promoted to the extent TikTok eno wano okujja mu Uganda yagenda maaso n'okubanga ate evaayo ennyo, nga yavaayo nnyo era ng'agenda okumanyikibwa obulungi. Yamanyikirwa nnyo n'omu ku bawala oba n'omu ku mukyala amanyikiddwa obulungi nga Brisha Cash, abasinga ndowooza mumanyi bulungi nnyo. Negenda maaso n'okubanga etrendinga ate eyo nno gye wava Asiya n'agenda maaso n'okubanga agenda maaso n'okubanga trendinga. Gwe nno wenna omulabi wa Kk Tv Uganda twagala ogenda maaso n'okubanga tukutegeeza nti kibi nnyo oluvannyuma lw'okufiirwako Asiya. Asiya ono abadde akwatiridde TikTok era ng'agenda maaso n'okubanga anyumirwa abantu bangi. Abantu bangi bagenda maaso n'okubanga banyumirwa bu vidiyo bwe. Naye olunaku olwaleero Omukama Katonda bw'atyo bw'ageze agenze maaso n'okubanga amuyita. Asiya ono ogenda mu ddwaliro, kigambibwa nti erinnyo lye lyasoose okugenda maaso n'okubanga limuluma, wabula erinnyo we lyamulumye ne bigenda maaso n'okubanga bitabuka paka okutuuka ng'assizza omukka ogw'enkomerero. Asiya ono si waakuzaagirako ate si waakuzannya, olw'ensonga yamiitingako ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Kangende maaso n'okubanga nkulagako ku vidiyo wano ogende maaso n'okubanga ate weetegereza. Ashraf. Ogenda kuwika akarugu kako konna oba musabe nanyiiganyiige kyogedde Kulabako Asiya. Oli bulungi. era ngambe kanjja kubuuzaako nanti Omanyi abantu bamanyi nti wasomera mu ssomero ly'erinnya lwa mukyala Kimbo. Naye ng'oli bulungi ofaanana bulungi. Akateeteeyi konna akaviiri kyokka n'abantu be bali kwagala bannaye mwebale twagalira Asiya waffe. Asiya naffe tumwagala nnyo naye temutubbako Asiya waffe. Asiya we waffe we Kamwokya webale bambi tujakomezako Asiya. Jeturi aliota Asiya. Ono bamuyita Ashraf Security, ono bamuyita Bobi Yanga, ono bamuyita Akireewo, ono bamuyita Edi Mutwe, ono bamuyita Zale, bangi nnyo Asiya. Naye kati nnyina gye ngenda kwogera lukumu. Kamala okwogera n'okunsangako mu nnyumba y'empya Asiya. ogenda kujjayo N'onfumbira ne kakyayi.
ogenda kubulya plastic yakunyega naye naye gyobeera gyonna abantu bonna bano bakuwa akalulu saagala ogambe bunimba I am serious, don't take you. I know Asiya. Okay, ebyo nno bye bimu ku byaliwo nga Asiya ono agenze maaso n'okuba nga ate ameetinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Bw'atyo nno bw'agenze maaso n'okuba nga atuva ku maaso Asiya omwagazi w'abangi. Kugambye watali Asiya TikTok oluusi olumu ebadde nga munnange ebowa. Newankubadde essaawa zino tulinawo Kabaka Mwanga naye si oyo omuntu gw'ogamba nti yali accurate olw'okuba nti yagenda maaso n'okuba nga ate ye yazanya ka video kamu akasinga trendinga. Ebisigadde biri awo bwe bityo naye ng'ate ewabadde nga Asiya abadde nga ye akuzannyira ddala katemba naawe mbutuufu nojja akaseko ku matama akataggwako. Kale nno ebyo bwe bityo bwe biri era ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda maaso n'okuba nga ate amwogerako ku ka video akamu kengenda okulaga mu kaseera kano n'essanyu lingi era ng'ajjukira nti Asiya ono era abadde omu kuba Obi ba Kyagulanyi. Abadde Obi ebyaddala nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagenda maaso n'okuba nga ate akugamba mu ka video kano. Anko Chaga yabaleko sewa nina akabuzo ke njagala okubuuza taata wa takate taata wangi omuntu gwe bayita Asiya omumanyi? Asiya ki? Waliwo Asiya we Kamwokya. Oyo gwomanyi mba Asiya bonna. Asiya we Kamwokya owa Charles. Ono Asiya oji wange. Asiya oji wange kasoma naye musomeri erimu omukyala Kimbowa Kamwokya. Yogo wangambe yakwimbira nga akayimba. Asiya yayimbanga akayimba kamukyala Kimbowa naye si myaka yajawulo bakuba Asiya n'olugamba. Asiya yagenda n'agamba abantu nti yayita n'andika mu kirasi n'esigalamu. Kituufu ate Asiya nakukyawa. Soko nkubiremu akayimba ka Asiya. Asiya wa Charles. Asiya wa Charles. Omukyala Kimbowa edda twayimbanga obuyimba kati kankateekemu n'erinnya lya Asiya. Luli nasanga Charles ne Asiya kumbe yabakona kyoka ekyansaliza nze Asiya yali muganzi wange nenjagala mbakube fight kyoka nakuuma muntu bulamu era wenjogeredde ebyo ng'abingi ebindi ku mwoyo singa kaali kamwetaaga kandize ne kamufumbireka. Okay, ebyo nno bye bimu ku bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda maaso n'okuba nga ate ayogera ku ogiwe Asiya. Ebyo nno bitusobodde okusakira olunaku olwaleero gwe bwenna alaba Kk Tv Uganda. Asiya ye amaze okuba nga ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Rest in peace, rest in eternal paradise Asiya.